se ku kyalo esswala zonna ettaano buli omu eno gitunuulira yokka. Otandikire ku subuhi eyimiridde etya, ofunayo wiiki emu n'otunulira swala subuhi weyimiridde. Bw'olaba nga wiiki ogimazeeko nga subuhi yonna ogikubye mu jama ng'omanya tekyalina bunafu, ng'odda ku dhuhuri, ng'odda ku asiri, ojja kusanga nga mu swala ettaano waliwo ezimu nga zirimu obunafu mu jama. Kati zirimu obunafu, twebuuze tusaze magezi ki okuzongeramu amaanyi. Kyekiri nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Otulangamu awo newebala nga kiyama tennatuuka okubala. Mu swala ki girinamu obunafu, ne bwe kiba kikomera nga ababbi bayita kageeti k'emmanju ne bayingira otuleka amaanyi. Kya nti obuzibu twateekawo ka lubaawo, tulekawo ak'ebyuma nga tugula akajja ak'ekyuma nga tukakuulawo nga tussaawo ak'ekyuma. Amakulu tunoonya obunafu buliriddawa, lwaki ababbi bayingira nnyo wano? Tubatera kuyita ku sayidi eno gyetwongera amaanyi. Genda otulemu otunire esswala zo ettaano, erimu kuzo nga yennafu. Tandika okunoonya amagezi gyefunye etya amaanyi, nga bwegambye nti abavubuka baffe ab'omulembe guno buli naasu ezo bazijja mu nanka tewali buzibu, kubanga ku mulimu kwakeedi kuliko ki? Omuzikiti naye zisigadde. Subuhi eri mu swala ennafu ebiseera ebisinga kumpi ebitundutundu 50 ku buli 100 abavubuka baffe swalaati subuhi eri mu swala ennafu, emukwataganyiza wakati mu ntulo n'okugenda ku mulimu. Then magaribi nayo nebeera mu swala ennafu ya traffic jam. Ate traffic jam wa buli kanaku, buli mwezi, buli mwaka yetaligwa. Neziri ensi zetwegomba ez'abannaffe bakyeruppe nabo bamulina lwakuba yawukana mukko, naye nabo bamulina bakola ki? Balina jam. Ate owabwe nga yatabuse bakubira ddala. Kati swala ya magaribi ne subuhi zirina obuzibu. Bw'ogenda ozitunuulira gugenda weekyekiye wekka. Allah kyatugamba nti balil insanu ala nafsihi basira, omwana addamu amanyi omwoyo gwe. Wali weaknesses. Bw'omala okutunuulira esswala ettaano n'ozimaliriza n'onoonya n'amagezi nti wano nyongeddewo amaanyi ntya ne wano ntya, ng'odda ku sayidi y'amazambi, zambi ki eriyitawaanya? Weekebere. Bw'omanya nti ezambi ly'abaana babuwala be bambonyaabonya, nsaze magezi ki? Tobeera bubeezi awo, beera buli kaseera nga weekyekinga ti nze bwendaba ku mukyala amagezi ganzigwamu, ne sente zenna jala nzimugabire, jala kumanya gyava n'ennamba ye, ng'omanya nti kati obunafu bwange buli mu layini y'abakyala bano. Kati okwerwa nako kuluwa wasa wakubiri. Bwe mba mwegombye simusaba nnamba, mwesande bwesambi, kubanga ye omwami obutonde bwe Allah yamutonda ng'okwegomba omukyala atemye alwawo. Ate abakyala Allah bo n'abakola nga tebalinga ffe, bo bakeerewa. Bwe butonde waffe. Era okwegomba si zambi, wabula ebiddako ng'omaze okwegomba bwe wali obuzibu. Obutonde bwaffe bwe twakula, oba Sheikh Kabiru, oba Hafizul Quran, oba mumanyi wa irimu, tufaanagana. Twawukanira wa? Omukyala ndabikidde bulungi naye si wange era ngenze. Omukyala ndabikidde bulungi nfunye ntya akanamba ke mukamusajja oba nedda? Waliwo gwe bagamba nti mukamusajja nti tewali buzibu. Okwegomba si zambi naye ebiddako. Ye omukyala akeerewa, omukyala asobola n'okusanga abasajja 10 n'ategombamu n'omu. Ate omwami kizibu, 10 na lingi, 10 lingi nga lyonna lyaki.
bw'omala okukimanya nti obunafu bwange buli mu kwegomba bakyala, oteeka amaanyi. Wali bannaffe ebbongo obunafu buli mu ssente, ebyo tabinaako buzibu, naye ng'obunafu buli mu ssente talikulagana na banne mu ssente. Kyokka akimanya alina obunafu mu ssente, tulonda tutwekyala wa muzigiti abusaba. Tosanga bwe banne zitemupa batwekyala n'ebizibu byange temumpa. Bali awo mu katale baagala kulonda kyama treasurer na kasako kaabwe nzimuzikwasa enzi. Gwe kennyini okimanyi nti olina obunafu muki mu ssente. Bagende nti anzi mumpa ebirala wati mumpa ogwakkirininga naye temumpa bya ssente. Kikulu nnyo okwemanya nti nze obunafu bwange buli wano. Omulembe guno tugeraageranye nnyo ku mipiira. Waliyo abazanyi b'omupiira ng'azannya bulungi naye nga tebayinza muwa bbaaka, tagenda bateebya. Awo omunafu manyi ge gali walala. Nga bw'omuteeka wali w'amanyi obulungi abagasi, naye bw'omuleeta mu bbaaka kiwedde. Bagambe nti mumpe walala. N'amazambi amalala abalala olulimi lwewukanga lupapula, byamanyi ne byatamanyi ayogera bwogezi. Ye kennyini ayogera n'ebigenda omuleetera ebizibu. Abo tutogera kuba eŋŋambo n'okugeya. Kama qala salafu salihin, annamam yufsidu fi saa ma la yufsiduhu asahiru fi sana. Omuntu w'olugambo asobola obatabula mu ssaawa emu n'atabula edduuka lyonna balikoleramu, nga singa obadde otumye mulogo yeetaaga omwaka mulamba okukola ekyo. Omulogo n'amayembe ge n'amajini naki nga g'otumye akole ekyo abatabule yeetaaga mwaka. Owoolugambo mu ssaawa egi bw'onayagala kukuba ono kikonde ate onaaga oli yantemeredde wallahi kemulako nja musitula agati ate nga owoolugambo maze obatabula. Sangaga ntudde wano ninda Hamza ajje wano ambuulire lwaki yanjogerako ebigambo ebyo, era agenda kuntegeera nga bwe ndi omusajja, naye nga owoolugambo yabatabudde. Kyokka ne gwalinda ate naye anoonya ono. Abo nabo bwe bali nga obuzibu bwe kuba omudomo mungi nnyo n'atabula. Bw'omala okimanya nti n'obuzibu n'omudomo omanya kati kankola ki nsigalewo. Ffenna nga bwe tutudde wano tulinayo areas of weaknesses, ebifo ebirimu obunafu. Tunaabikolako tutya? Sooka bizuule. Tulinayo ebifo ebirimu obunafu mu mazambi, tulinayo ebifo ebirimu obunafu mu ibaada, naddala esswala ettaano. Esswala zaffe zonna ettaano kubako ennafu, olina ogikolako naye situke. Ne mu mazambi nege sikonyeeko mangi. Waliwo nabaffe abamu nga ye bikolagana n'okulonga oluganda, ekyo yabivaako. Ebikolagana n'okuyunga oluganda, nze kasita abasiraamu we bali bajja kunziika, ate era nzadde n'abaana bange kati babo tebakuze abo. Awo nawo waliwo obunafu. Buli omu aba alina okwetunulamu azuule obunafu bwe buliriddawa. Bw'abuzuula we buli ng'atandika okubukolako, kubanga bw'ozuula ekirwadde ate obujjanjabi butera okwanguwa. Ne bwetwali emmotoka mu galagi, makanika nga tanazuula kifuba ekiri amenyeka, naye kasita azuula nti alternator eriko obuzibu, nebagitumya mu dduuka olwasunulawo eri nga teekawo empi. Naye bwe lwaba nga tanazuula kirwadde, akozesa obudde bungi, nanywa ku mafuta n'agawanda eno naye baka wansi n'asikayo bino n'abize byenda n'ayeesaaba ebifutafuta, naye bw'amala obimanya nti kino kyekifu, khalas aga nti kanaakuma tugenda kukajjamu tuteekemu akalala. Kati tulina okwezuula ffenna. Sola ki ennafu? Then bwe bannafu nkikoze ntya okugiteeka mu njama buli kanaku? Wawe nnina obunafu mu mazambi,
bwemba wenina obunafu nkoze ntya awo nawo waveewo obunafu bwotyo ate omala kino ng'ogenda ku kirala bw'olaba kino kifunye amaanyi ng'ekyo kita ogenda ku kirala kubanga buli mwana adamu yenna nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu ibnu adam khata wa khairu lkhataina tawwabun buli mwana adamu yenna muyitirivu wa kukola nsobi yakozesa ekigambo khata sighatu mubalagha muyitirivu wa kusobi buli teyawula mwami mukyala mumanyi wa irimu si mumanyi wa irimu musomesa wa umma si musomesa wa umma buli mwana adamu naye yali amaliza naga nti wa khairul khataina tawwabun naye abakozi b'ensobi abalungi byanenya amakulu banoonya solution ebyo bakolamu ensobi kino kivuddeko ntya kino kiresse ntya wano nyongeddewo ntya amaanyi abo bayogerako tabo balungi kubanga akivaako ate buli wokivaako n'ebiri ebyayita Allah bikusonyiwa naye buli wokisigalako buli wokiremerako lero Allah bavuga nti nasullaha fanasiyahum buli wokiremerako oba weerabidde amateeka ga Allah ni Allah ku yawmul qiyama agenda kwerabira kale no obaka bwange bwenjagadde okutuusa eri abavuka b'amasigidi eno kwe kuba nti twekebere olaba obunafu buli tandika n'esswala ettaano genda ozitunuulire ojja kulaba nga olw'esswala eki ennafu kubanga ffe abasajja twakolebwa nga esswala ettaano muzikiti buli kanamu n'alondamu abalina ebizibu nga musaafiru wa safaari almaribu omulwadde nga wali haja abalina ebyetaago ebyobwolumu mukyala bagenda mulongoosa nziruka kusanga mukyala bagenda mulongoosa basiba sente n'ebyo bya bwaludi naye esswala z'omwami masigidi ate masigidi eno Allah n'agitukolera nga yesibukamu buli kalungi era kyova olaba buli muvubuka yenna omusiraamu yeesamba masigidi tayinza butakola mazambi nga mugo ekyupa bw'otunulyanga omuvubuka yenna nga musiraamu ng'anywa omwenge omwegendereza nga life ye teri mu muzikiti kizibu life ye teba mu muzikiti kizibu okuba nga agenda ku muzikiti ku magaribi n'agenda ku dhuhuri n'agenda ku asiri ng'akwata ku kyupa ekisoboka bonna obalaba abalondirewo tebavuge mwogeza ebbeeyi mu kibuga nga banywa omwenge ng'amanya ga kisiraamu life yagigoba ku muzikiti kubanga omuzikiti gugaba levo ng'okwata otya ku kyupa kubanga bw'okwata ku kyupa bw'onojja ku muzikiti nga bantu bakuga nti wayubaddeki jukira nti omuntu okujja ku muzikiti ng'ataddemuko ng'akuteko ku kyupa ate abawulika mangu olaba abasajja abayindi bali obutungulu obubisi balya nnyo obutungulu obubisi kati baba bali ne bannaabwe bo tebabuwulira naye n'amala ajja mu ffeeno mwena mudduka waabo kubanga mwemba timwabukutteko mba mubuwulira nnyo ekireetedde abavubuka abasiraamu abo bwe mulaba mu bibuga ab'essente nnyingi bavugemu kaza bbeeyi nga banywa omwenge obulamu bwabwe babugoba ku muzikiti kubanga masigidi engeri gyegabamu lengo eyo gyolabulanga ey'okusaaga Allah ffe tugamba tuddinga n'emirundi 5 ku masigidi alina byatwagaza tubiwone jama naye buli wogyesamba tojja kubiwona kati ate kasita okukwata ku cupa kikyonoolekayo ziclub ojja kuzikuba ez'ekiro ojja kulonkinga ennyimba kati ate ebisigadde obuseeku bwonna obuddako awo kugiba lukule naye masigidi naddala nga Allah kukwasizza ku ssente gwe muvubuka muto okutte ku ssente ate weesambye masigidi kizibu nnyo okuwona
ofundako n'ataziina nga noonya kyakulya no naye nga weziri kyosookerako ecupa ate ekijjukira nti ecupa ye ummul khabaith ye mama w'amazambi kubanga atabula obwongo bwebutabuuka kikyonoleka n'omukyala ataliiwo olabanga yewuweeka kubanga obwongo bukoze ki kati omasigiri eno allah waffe kyava tugamba tujje wano mirundi 5 tubeeko bye tuwona eyo nga n'obulamu bwe butambula n'entaana bwesembera okujja buli kanako ku masigi tuba tulindirawo ntaana toza ntunanywe programu empanvu eri awo kulindirawo kiki ntaana toza ntulina programu empanvu esukaawo kati toza ntulinayo endala egenda okusukaawo wooli kuteekateeka ntaana yaffe kibere swala zolayo ezimiridde omala ekyaganye mu jjama tugirwanyeko tutya then bwomala ogende ku saidi y'amazambi naye okebereyo lyolaba nga likyakubeka ekifuba nawe likubeka ekifuba olaba biganye genda obuze ku sheekhewo tinensonga yange nenjagala nga tuli babiri tibulindaba ku mukyalo omutima gwange gufa nnyo nkoze ntya ajja kuyamba inshallah wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم.